Yeah, I think Katindi loud. Yeah, so let me restart it again. Yeah, time check, it's 10 minutes past 12. It's 10 minutes past 12. And I understand in Uganda it's about later than that. Yeah, my good friends, Bampita Dr. Joseph Chameleone, Mayanja, Atakoga Tageja, made in Uganda, East Africa, Africa, worldwide, legendary, Namanya Malamanji. So, Sera nyo kujano ku live wanti. Ebyaddalas, I just don't celebrate kujja ku live nga sirina nsonga, you know. Siri bano bantu abajja ku live addawa misusing the fact nti ali ku internet ayogeri kino ayogeri kiri akoncocting ekira concocting ekiri. Most of the times zijja ku live kuno, I think badi munda banga nzija ku making abantu bange my fans banga aware of a concert or this and that is watching. So, manya nti bulonda ku live Facebook yange mbanzize kwogera ku bintu byemanyika amayitire birinako reasoning birinako endowooza mba sinoonya nti noonyoba likes oba noonya comments wabula mba noonya clarity and clarification. So n'ensonga nga 2-3 ezendeeso on tonight ng'ensonga esookerwako ddala y'ensonga okuba nti mbadde mbiraba ebadde birwaninga mu ggwanga abantu nga bakayanira federation nempulira bakayanira mbu waliwo abaagala okubba ssente waliwo abafere waliwo this and that. Sijja bitambulamu nnyo bi introducing because mwenna abandi mbadde mikola ki mbadde mbiraba. Of course siroza dwalya ngano ku opinion yange ku lwansonga each one of you mukimanyi nti ndi omu ku pillars za Uganda music celebrated abantu abalwanidde music wa Uganda from the times okuyimba kwalinga shame ng'oli agamba nti omwana agenze kuyimba ne bagamba nti oyo agenze kwonooneka. Nalwana ne music tetulwana ne bakyali bange bonna twalwana nabo benasanga mu lugendo buli omu yalina ekigendererwa kye naye kyasinga okubeera ekigendererwa eky'amaanyi kyali kyakuba nti music tumujja ku level emu tumuteeke ku level endala tumujja ku level enyoomebwa ne tumuza ku level ekola ki ku level respectingibwa. Nzijukira bwe twali twakatandika okuyimba nasangako n'omusajja yali avuga taxi ng'avuga convertible yange ya serika ya black n'agamba Chameleone mweyagala naye katusabe muzimu mukole n'ebizimba muzime ne ku mayumba ase muzimalidde mu mamotoka. Little did he not naffe twali baana bato twayagala ebintu ebyo nga twegomba nga twagala ate naffe tukulaakulane. Teri ku generation yange muntu yali mu generation yaffe atayagala kukulaakulana. Era kyova olaba nti no bwe twabeeranga nga tukaayana twakayananga oli toyina gy'osula toyina motoka toyina biki because twalina developmental arguments twalinanga direction twalinanga gye twatulaga. Unlike olwalira abantu bosanga nga baagiyinga olwa ego olina agiwala ego nkusinga yes nkusinga no problem chance naluga yagamba onsinga genda osinge n'ensinga zi. So what is my point? Njategeragani bayimbi bannange oba abafans bena bampuliriza nti buli omu akkirizibwa ateekewo endowooza ye ate endowooza ye ebere validated ne evidence gwakola ki gwalina. Nalaba mukulu munnange Bobi Wine ng'ayisaawo ensonga ey'okugamba nti baleke kubayinga abantu ntegera yaabwe wala bafreeing music industry esobole naye okuba nti yeekolerera era nga yeefunamu ssente okusinga okugenda abayimbi ne balobinga okufuna funds or this and that and that. Ensonga yalimu eggumba, that's right. Era ku nsonga eyo njagala nange mpa endowooza yange nti kyayogerako kyennyini nsubira abayimbi bonna kyetukola ki kyetugezaako okulwanirira. Obanga oli muyimbi ng'oli mu business ya kuyimba obanga oli artist kuba artist akoma kuyimba kokka artist ayingira ne mu bibajje mu basiiga ebifaananyi ayingira ati muwanvu nnyo ati yava mu Coca-Cola ati n'ava mu Hamcola ati n'ava mu Berobi oli n'akola mu Gulaga. Teri muntu yenna wa ati mu nsi atayagala kufuna mu creation ye. Kitandikira dda mu buzaale nti bagamba nti keezaala keekomberera. Kakati nange mba nazaala mu Joseph Mayanja nenzaala mu Chameleone gwensoko okomberera gwensoko okulabika nti promoting then aveeko amatabi amalala agakola ki agakola n'ebirala. So omukulu principle ensonga gyali ayogerako mutuufu mu ango ye because industry yaffe erimu sente nyingi ezigeneratingibwa. Okitegeera art ali priceless but at we Uganda chiwana nti bafutanze mupekako attention bagenda mubalirya nga avamu about $9 billion omwaka.
naye $9 billion bw'ozibuuza ziragawa toyina gyokola ki gy'oziraba. That's why era nti abayimbi batuuka lesinga twatuka mu lockdown omuyimbi n'anoonya n'oli abayimbi oli akanya bijanjalo oli akanya kawunga. Why? Because bantu batunyoma baga ntukola mmere ya leero si bwe kiri. Ne wano wendi wenyini ndi USA mu maka gange USA no problem. Naye music wange Uganda yali badde nga alina sente za generating ng'oba nnyimbye oba nga siyimbye ekyo bayita copyright. Copyright egazi yenfunayo onfuna bulungi. Yes baasayinga Dr. Hilderman ekyo kirungi nnyo kinaamu yadde kikiwakanya. Wabula kyenja okwongera ku ekyo tumaze ebbanga mu Uganda nga bintu byonna tujja tubikwasa omuntu omu n'obikwasa tubikwasiza gundi tubikwasiza Chameleone tubikwasiza bla bla bla. So nga ate nga n'Oluganda luga nti agali awamu bigaluma ennyama. So si kibi Dr. Hilderman bagenda tuyambako kuteekere bali bage mu parliament. Naye naffe tekigenda tugamba mbu olwokuba tulina omugoba w'eryato litanze okubbira muffe tutule olwokuba ye yamanya amazzi n'ennyanja. No, buli muyimbi waali kimukakatako standing up for their right. Right yo ye ki? Right yo ye copyright yo bwe bwannannyini bwo kubanga oluyimba lunyuma obanga terukola ki obanga terunyuma. Kaakati bwe nzira ku gundi ya federation nze nja kuwulira straight up ndi mu federation Uganda National Musicians Federation. Ensonga zange lwaki ndi mu federation ziri 2-3 nnyingi so nazimalayo. Esookerwako nti bane entambudde amawanga ndabye music bwatambula mu mawanga amalala. You know, ndabye art bwatambuzibwa mu mawanga amalala. Waliyo federation for example kan kutwale mu mupiira waliyo FIFA eyo federation that is international. Waliyo local Uganda waliyo FUFA nayo that is an association federation. Ne mu boxing Uganda bayina boxing federation e Uganda. Federation kwe kunganye birowoozo n'entegera y'abantu bonna abali mu kikole ekyo kimukola mu art ego mutunda ne batula mu box emu. Yes nafuna complaints oli n'agamba nti kakati Eddie Kenzo teyasoma gundi teyakola ati abakwano bange. Art kyekyobutonde kyozaalibwa nakyo aba art ng'ali mu ggwe okusoma oyongerezaako bukibwongereza. Nesanga abayimbi abali ba complaining bagamba kakati mwalonda Eddie Kenzo mwakola mutya. My dear friend, Eddie Kenzo nsubira yakubira buli omu essimu basobola okutuukako ne bataasa okutuukako. Nja ku example music atukwatako ffenna nti twawulira nti Katolomwa amaafudde nange nali eno nga siriiwo ne nanyolwa era n'entuma y'ababaka. Mulimu ebintu ebimu ng'omuyimbi teweetaaga kukwata simu bakukubire nga bw'owulira nti kigudde ku buyimbi ng'ositukiramu nga bwe tusukira mu mitawaana tusitukiramu. Ofuna bwe bawulira nti waliyo akasente era basitukiramu ne lwaki tetukuŋŋaana ne tusitukirangamu era nga bwe tusituka bulijjo nga tuwuliddeyo nti waliyo ensonga gitugeza kuyisaawo nga bannabitone. So Eddie Kenzo nekimenya ne mugamba bino olina abayimbi b'otaakubira. Nagamba Chameleone eggwanga lyonna tetwalina kakiiko. Bwe najja n'ekirowoozo ekitandika wokakwatagana awamu ng'abayimbi nagezaako okutuukirira bye natuukira era nange bwe yankubira by the way yaŋŋamba nti Chameleone kubira n'abayimbi abalaba osobola okukola ki okukubira. So anyway, I know industry yaffe kugwa mu beef na bino na biri kuba buli omu ali self made buli omu alina interest eyiye buli omu alina ekiki ekyayisaawo somewhere somehow okitegeera. Kaakati ndabye wano agambye art leadership needs some education to progress. Yes, true, that is an involvement, but that is not the primary fact of it. Kuba kati abantu nga abimbe batusookawo bangi basebadduka baani list of them had the education that you're talking about. Never asked leading but yeah, one of the hospital. Okay, I'll be waiting for you. Yeah. So sorry, abayimbi abatusookawo basobola okuleadinga industry eno ne bagituusa mu mutontukidde gira nti yeetaaga a lot of education. You know, anyway, nze kampisa endowooza yange. Yeah, it's fine. You're getting a fun. I'm not so understanding. I totally understanding, and this so sorry, Kuran. So the business you talk it up, or is very so not educated about it. But anyway, we are with a 9 solo to Kakuba in a solo to Kakoida Barabikayo. Federation again a maso. Kati abantu era ng'omukulu bwe yagaa nti bw'ava bawulira ebya ssente bakyakyala kati osimanyi na lugambo gye lwavudde oba gye nange nabisanzaawo musima 32 billion kati abantu baddidde amaaso bagateze ku 32 billion naddala abantu abali ebweru abalina effitina abalowooza nti babayisaako akalimu balina biki. My dear friends, ensuubira nti mbadde ku nsonga ya federation. Teri industry etali federated, teriyo naddanga kiri mu art ng'erinda direction
ati wapipa twagala mu creative direction tulio kubanga fenna tukwatiamu abaka dongo kamu aba gospel aba nabayimbi byabwe ebintu bitategerekeka buli music alina okwera under one umbrella ekyo omukulu aba yakyogera nti ani Hildaman akiriko kirungi nnyo naye ate era tekigaana n'abayimbi balala ku side gye bali kwerwanako ku lwa nsonga kijja tuyamba nnyo okutuuka mu maaso eyo ng'emigugu egimu twagimutikkulako already okisiga bw'obugenda kulwana olutalo kkiriza bakutikkuleko ebintu ebimu naye kati omukulu alinganga agamba oba bwe nalabye abantu abagezaako ekowenga message ebambi yagamba tuluulize tufolowege Hildaman tulize ba Silver Kyagulanyi. That is a very beautiful aspect. Wabula era nange nga senior artist nange nja kuyisamu omulanga gwange nti omulanga twaguwulira naye mukulu Silver Kyagulanyi mukulu Hildaman n'abalala naffe mukomewo ko naffe eri abayimbi kwanza sirina bukulembeze bwonna mu federation wabula mukomewo erife abayimbi naffe mubeeko kye mukola ki mutuwulirize okusinga lutubeere ebbali nga buli mwasalya muno omusango Silver Kyagulanyi tajja ate naye gwe gunsalya nti Chameleone eno takola ki tajjayo eno kati ensonga nedda ku bbali ensonga endala nasanga bayimbi banja complaining nakati wano balaba complaining nti Eddie Kenzo teyasoma era sima byakola bitya twetaka education kale ezo ensonga zonna zijja kuwulirwa kuba tugezaako kubeera balambula okufunga tuli straight zonna tugenda era naye nsubira ne komiti yawe bakola ki baz reviewing n'okwadde siriiyo njayo tegeera also nti ne bonookera enkya nolonda ne tugamba batulese tulonza azizaziyona era naye ajja kugirako obumansuka teri muntu mu music industry ataliiko ali awo ng'alinga malayika nti taliiko bagenda mumukuba. It is one of the reasons lwaki tize tewansanga nti saayagala kumpa yadde ekifo nayagala kubeera eno nga advisinga ku industry gye mmanyiiko gye nwaniride even before all this generation came in okulayika nti tutegeka music industry yaffe efaanagane nga industries endala. So ekyo kyokugamba mbu omukulembeze kati era bali personal kwera bwotuna social media wetu baleeta musajja twakaabira biri bakwano banja to understanding nti buli muntu alina omugaso eri industry eno omuyimbi gwe twogerako eri Kenzo sigezaako omuwolereza naye alina gy'atunda eggwanga lyaffe gy'alitambuza abala gye batali tutte bakwano banja tubeere bantu balungi njatubeere nga tusobola okuyambagana nga nawali ensobi tugolola bugolozi so sigezaako okuba bukubi. Juzi nalabako article ya Burna Boy. Nalaba article ya Burna Boy ne Davido. Nsubira abayimbi abo bombi mwenna mbamanyi abali wano. You know? Mwenna mubamanyi abayimbi abo benjogeddeko Davido mumumanyi, Burna Boy mumumanyi. In one or another Davido oba yasima tuka bigambo oba yali serious saaliyo saachuma nena kisanga ku blog yaabwe. Nga Davido yayita Burna Boy new cat. Nga comments siringange emitwalo 3. Kwa hiyo blog nena twala obuddengezeeko netegereze ndabe na twala obuddengezeeko. Yes please. I'm doing some live here. Maybe we shall talk about it after. Kale. So nalaba Davido nga ayogera ne Burna nga ayogera ku Burna Boy nti Burna Boy is a new cat. Nensoma comments ali about 20 to 30,000 comments. Na ye mwalimu era abafans ba Burna Boy abagamba wow Davido tuna kyolugamba Burna Boy mubinga mulimu aba Davido agamba Davido yasinga walono mweyanzise yagamba ati kati Davido we know kutegeera nti Burna Boy is the new cat. However nebo nagenda okutunulira gundi yabwe what's gundi yabwe social media gundi yabwe na comments nga bezigenda ngera bayombera kimu nga bakiza mu Nigerian music industry comes first. Na yeka kati amazima matuufu ebiche Uganda abantu bayomba ngo oli ayomba alabe nti munne amunyigira abulireyo banange teyataina mugaso wano mu art is art buli omweddoboozi liwulirwe abayimbi abato bawulirwe nga era butwakitandika kubadde abantu bagamba Chameleone yayogera ku bayimbi abato. Yes bakwano banzi mu 2001 nze nasooka okuleeta studio yange Uganda gye natuma Lion Island forever ate nafuuka music empire nempita bakwano bange bachaga nenkunganya ba Red Bantoni nenkunganya buli mwimbi twala tugende paka n'olwaleero mwatunidde nasembye okuyimba na Lil Puzzle ekibaita passionate omuntu atambulanga atambulira ku industry nze bungi bantu banjogerako ebigambo bingi ne banteeka mu manyo g'empologoma ne banteeka wana ye tebanzijangako ku mulamwa. So bakwano bange ekintu kya federation yo federation
oba twetaaga kukyusa bukulembeze ekyo kikkirizibwa lwa nsonga nti abantu balina okulonda bani abakulembera okitegeera era cabinet nsuubira cabinet eriwo tentatively nga bwe tutegeka okulabika nti tunaafuna okulonda kwaki kwa bonna nkolo mbasa ffenna bwe tuyitibwa ffenna tukuŋŋaane tulonda abakulembeze betukola ki betwetaaga weewaawo n'okwade bali mu parliament nga bageza kulwanira copyright naffe eno tekituganda kutandikirawo kulwanira ebyaffe ng'abaki ng'aba artist kulwa nsonga nze mmanyi obulumi bwa music mwe music mumusanga ku ki mumusanga ku no bambi silver gambi, but you should also revise your conduct. My dear friend Silver Spire, I want to educate you something that you might not be aware of. Sigenda kana nengena kuwa magezi because ojogendo realizing do your research because you seem educated. People that are the best conflict resolvers baferinga chatu of resolving conflicts zawe chwati omuganda gamba ndio muganga teyiiganga gakuweeba kuwa kati nze kankuwa gange gwe gakozese otegeere nze nange nga bwe nninda omuntu enajja mpa agange nange ntegeere, you know, but first take what I tell you if it is important. If it's not important, then leave it there. Kati bali mbagamba tubadde ku nsonga ya copyright. Kati abantu asinga mwogera copyright, but you don't even know ulia copyright ayagala agamba abayimbi bakayanira babawe sente zaabwe za miziku wabwe gwe tubasasulira tekikomaawo. Industry Uganda mwagano gitunuliranga industry eri broad, bigger and better. Choganti aba foreigners banji bajja mu nsi yaffe ne bajja ne bakolektinga sente ne bagenda more than mwere mugenda muzaabwe okujjako abantu yabayimbira nganzi abava mu ggwanga lyange ngende Congo ngende US ngende Jamaica and all that kind of thing. Bayimbi batono nnyo abakola ekyo because industry yamwe mwenyinyi mu abagirimu kabere ba bloggers kabere ba entertainers kabere temujiwa budde temuli passionate abantu bali mu manoonya nsimbi ne abasinga obungi tebamanyi ne gikiraga oli mu nganti copyright tag oja kubuza njya mparadinga abayimbi namwe bafana bali wana about 500 people on my sport now tandiko babuza what is copyright temujana kisoba cha understanding amwera kiteeka mbifuula nenge mu lujeregerezi mu kyera biryawo. But let me tell you what copyright is. Copyright mu kitone nnyo bwe wannanyini bw'ekintu kyotonzeewo nga kyate kiberanga uko ofuna bulungi bw'okeera enkya n'entondo oluyimba lwe bayita basiima ogenze olumba ntonzeewo ekintu ekitabaddeewo muzika abaddeewo naye muteeseemu empeka etabaddeewo kati ekyo kitegeeza nti no nze nina rights w'ekyo ekintu. So music waleero bwe yatuuka n'afuuka commercial nti olina okuteeka museries recording olina okuteeka muzikola video olina okwambala obulungi olina okwerabirya abaana balina okusoma and all that. Kiwanti abantu bafa nnyo ku kyobwannannyini nti bwe ntondawo ekintu kyange buli akikozesa abe nga akimpaako omugabo gwange. That is what they call copyright. Kakati abantu bangi nnyo abadependinga ku music nga tunagenda ku copyright nti bwe tukola ekivulu. For example, Jose Kamemba n'akola gwanga mujje partnering ne go bayita big events mba breaking it down mwabali interested okuli abata interested no problem nga ovaako ngogenda n'oyo omukutu omulala abali bwe ntutegungama ngenda kola gwanga mujje no muzikiriza ati ngenda kola nani ne big events nga bwe twakikola ku luno. So the initial thing is big events mba muwadde omulimu ate naye abampadde omulimu twatu partners okukola omulimu. Bwe tumala okukanya ne big events ne tugenda tugenze Lugogo Cricket Oval gye tusazeewo stadium gye twagala okukoleramu. Bwe tuka Lugogo Cricket Oval ne meetinga council yawo ne bagamba twagala ssente bweziti ne bweziti ezo ssente ne muziteekawo ne mu confirming a venue. Bwe mala ndoza mulaba chain y'abantu abajje badependinga paka tutuuka copyright oyo bwannannyini. Kati twaka-involving abantu basatu big mwali yinga promoter Jose Kamemba mwali nga artist Lugogo mwali nga venue. Bw'omala okwaniriza Lugogo venue n'ogenda ku police n'ogenda aba police. Yes, Kalusa, I'm going to try and tell you what we are going to do about copyright in my own thinking. Bw'omala okuva ku Lugogo venue n'ogenda ku police kuba ino kola security yo. That is 5 people already employed on one capital artist kuba ita Joseph Chameleone. For example, by Joseph Chameleone by any other artist akola performances. Bw'omala okufuna police then tugenda ku radio stations and TV stations.
Oshtegera bwe tugenda ku TV stations ezo, no TV station plays free advertisement. TV station ekuba bulango bwabwere, TV station netwala sente ne radio station netwala sente kuba naye erina okubeezaawo omulimu gwayo. Eyo chain ya art abantu gwe baagala okunyoomola bafuule nti no talina mugaso oba abantu basiru tetulina kyetutegeeza. TV station radio station tuli ku bantu ba mukaaga, right? Bwe tuva ku TV station radio station netambuzwa ki? Netambuzwa omulimu gw'okukola obulango. Gy'osanga Soso Magic akola drive nga naye atambula aliko ki? Nosanga Soso Magic aliko drive ne Brian Skater. Awo nabali under ate oli gwe bakyali ako ate gwe wayimba. Onfuna bulungi nnyo. Ova ku Brian Skater tudda ku bantu abaleeta stage. Awo bajeje ba Steve Jean Fenon ba whosoever abaleta stage abo nabo ne bajja ne crew yaabwe yonna nekola sente off the art oli gwenzira igubagamba oba nanyini. Kati bamala okukola abo ne tuyita ba bouncer ne bajja nabo ne bajja beekunganya nabo ne beekunganya 50 bouncers nabo ne badependinga ku ekyo. Awo ne tuvaawo ne tugenda ku ba dancers, tugenda ku ba designers abatunda engoye, tugenda ku makeup abakuba makeup abakyala bajja mu bivulu nga munyiridde, ne tugenda ku bantu ababeera mu bivulu abaleeta sigiriza bekyembo kyenkoko, ne tugenda ku bakola chapati, ne tugenda ku bakuba ticket. So industry yaffe collecting a worthy of approximately 9 billion shillings omwaka. Kakati tugezaako kulwana kulaba nti okay, mbawa example mpoze ndanyi badde nerabidde MTN nezo zi Airtel ezo telecommunication companies okuba esimu y'omuntu nga kuliko ringtone ya Shiba oba ringtone ya Kirevajje oba ya whosoever oba ya Chameleone oba ya Bobi Wine oba ya Bebe Cool oba ya yenna kabere sebatta buli lwogi kuba gundi eyo raising andoza sente omuyimbi kwafuna siringi emu okitegeera. Yeah, mama? No, these are car keys. Yeah, the car keys are right there in the pocket. Just at the door, the car keys are just right at the door. Okay. Yeah. Or if not, they're in the car. Just tell her to check in the car. Okay. So, Alba. Yeah. Yes. You tell her not to forget to pass by the thing and put that money for me, eh? Okay. Okay. Sorry about that. Kakati netudda ku chain ebo George goberera. Nti okujja obujja omuyimbi omu n'ojja omuyimbi omu n'omufiriza bwoti. Chain y'abantu b'ofiriza is about 5,000 people even more. Kakati ekya copyright oli ambuza nga tugenda kikola tutya ekya copyright tulina kubeera ddoboozi lyawamu. Lina kubeera ddoboozi yaki? Lyawamu. Lina okubeera eddoboozi lyawamu. Kati byenengeranga ona abantu bagamba bali bagamba bano bawakana abantu bakkiriza bannaye mbabuli amazima ga Katonda nja tukaayane naye nga tukaayana copyright etuli muki etuli mu ngalo tukaayane ng'obwannannyini babutuwadde naye nga tukaayanira ekintu ekitalinawo ekitanaba na kubeerawo. Nze I believe nti tukwate eddoboozi nayogerako ne committee ne mbagamba committee ya Uganda National Musicians Federation mbagamba bannaye problem gye tugenda okukola mugimanyi. I think the best way we can do it is tudemu tukunganya abaki tudemu badimba yite abayimbi bayite aba gospel sector nti aba gospel sector mwena aba gospel mujje aba gospel batebolinge endowooza yaabwe ne kikibeetaaga okulabika ati copyright egguka then tudemu tutunye ate abala tumanyi nti kati aba gospel bamaze okugwa then tubamiitinge aba kadongo kamu bonna baggweyo. Oshegeera buli awulidde ategeeze munne wakadonka majje naye akola ekiyibe nabo bawuliriwe nabo bogere ensonga yaabwe then tuyita ababandi nti ababandi mwenna mujje ababandi bonna bajje babandi basoloti obeveregu obeva kapuchora obeva bwansero kabale it doesn't matter bonna bakole ki bajje nabo bakole ki bogere ensonga zaabwe. Tugenda tuyita different types of genres of music. Oshegeera different genres of music. Then I would to get those. Nenga chesaagala bakwano ntukiziganye nakyo kyesigenda kukizigana namwe. Sigenda kukizigana namwe bagamba mbu Uganda National Musicians Federation kintu kikyamu nti it is a wrong direction of music. That is no. Eyo ndowooza ntono nnyo. Bannaye njaba buli mbutufu wakyo. Naye tuba twefulanga mulimu abaakyawe enkola y'abantu abamu olw'olumu tukkaanye tukiziganya ku kintu kimu nti direction gye tuliko oba direction Uganda Music gyeriko ye ntuufu.
onfuna bulungi nnyo direction gye baliko yentuufu. Uganda's musicians need a federation. Oba twagala oba tetwagala, oba ekoleddwa lwaleero oba ekoleddwa nkya, kijja kuba kyakuswavu nnyo abaana baffe babazzukulu balijja ate bagikola bajjaga bano basajja baali kuki. Musajja bwewaananga mbuno mu bwali bw'amaanyi ne tubina kyebwagata ku industry. You want to talk to me? No, she just said she's going to do it when she's dropping him back home. Oh, okay. I'll be right here. Yeah. You want to go upstairs and call back home? Okay, I'll be down here. Okay. So, sorry about that. Teri nsi etalina music atali federated. Lwa nsonga nti bw'abeerawo federation then nga creating eddoboozi limu ne tuba twagala okukolawo any amendments eddoboozi libalimu ng'osogamba nti bannange leero tugenda kukola charity yaggwanga lyonna Uganda National Charity eva mu musicians kijja kuhappenia ng'eddoboozi kiriririmu. So bakwano mwe n'abayibi abali eyo nze my own opinion sirowooza nti ndi mugezi nnyo naye by matters of experience in the 25 years that I've been performing in this performing arts all my life is the emyaka gyange 44 bwegandi nsabiza emyaka 28 and that means I've served half of my life. Onfuna bulungi nnyo naali badvise nze simanyi bwe tugenda kigatta bwe tugenda kisobozesa naye okusobola okutuuka copyright twetaaga nga tuli eddoboozi limu. Njja ku examples za calamities eza copyright. Copyright erina abantu bangi beefiiriza. Waliwo oluyimba luno bayita balukosa ne mu Lion King luyimba in the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Ai mawe oluyimba olwo baluyita imbube nkijjukidde kigambo kya South Africa imbube nga kitegeeza lion. Mugende ku social media zammwe mugende ku Google zammwe lwansonga nti munnanga problem yammwe mumwagala nnyo okukwata essimu zammwe mugende ku Facebook muvuma abantu mukolewo miti naye ate kati mwagala kunoonyereza education mwagala kweyigiza temwa obudde kunoonyereza mugende mbeegayidi bakyali bammwe mugende ku Google muwandike imbube IBUBE original song. Oluyimba omusajja yaluyiya in the late 40s. Bwaluyiya abaami musajja tu radio zakajja n'aluyimba n'alubunya ebyalo South Africa ne wabayo abazungu abalungulako $1 zaali bameka musajja tu I cannot be very articulate ne balugula oli n'alugula n'alutereka mu nsawo. Later on mu 2010-11 now Lion King was okusolimba lwe musajja emirundi mingi muwala we yasomera mu America muwala we yamala observing nti the rights atatwe bazigula mu ngeri ya kibbi omuwala yaddayo n'asuwinga Walt Disney for $10 million kwantu bakoseza oluyimba lw'omwana wa taata we. Bamubuuza lwaki ofiira ku luyimba n'agamba nti taata wange yayiye oluyimba lwe yafa musajja mwavu n'entaana ye y'amayinja zino zibateekako amayinja. The biggest ekyobugaga kye yalina mu life ekyakisembayo bunene kaali kagaali bicycle can you imagine. Naye lwaki yakola kyaliwo ekyo is because rights ze teyazifunamu era $10 million baziwa abazzukulu be ne beeyongerayo maybe nga naffe banaakerenca ne baziwa abazzukulu baffe abalidda kuba mizika ayimba ebyamakulu muyimbye ekyo jaga nti alhamdulillah Katonda yanyamba ekyo mwenna abanvuma oyitewa ekya music kyo bwakkiriza nti Katonda bwate bwe yantonda nyimba ekyo saagala akola ki saagala akiwakanya. So anyway copyright example eyokubiri emundu esinga okusumbwa abantu mu nsi yonna olwali bagita AK-47 gye bayita Alexander Kalashnikov eyo policeman w'Uganda gyakwata n'akuba ekyalo ekisaasaana. Emundu eyo yali developed by omusajja mu Russia era yagirovega after the Second World War gwe bayita Mikhail Alexander Kalashnikov. Mu lugazungu waliise Michael Alexander Kalashnikov. Okitegeera kayino olabona Nelson Nyola muganda we brand gye weerijjako ndala brand gye weerijjako ogenda ogibuuze taata wo ogibuuze maama wo eri older than you toyina kyo ojja tugambe ne kasita nkwogeddeko wano abaagala okulaba Nelson Nyola mu mugoberere kwali ku Facebook okwo kwali okwo bajjo bayita abawumba tuutu naye obaaza n'abayita baani bamanyi era esigenda eyo. Kati emundu yali created by Alexander Mikhail Kalashnikov. N'atagipatentinga rights ze bulungi n'atagiowninga nti mundu yiye
ne wabayo mu Venezuela yajja n'amupolooto bayamuwa sente meka ne batwala rights z'omusajja. Olwaleero emmundu eyo eri evaluated about $90 billion ze generating. Ate nanyuma yafa naye yafa bufi bwati. So bakwano nkujjako nga toyagaliza music industry Uganda nga mwagala abayimbi basigale nga bajja babasabiriza bu token nga mwagala abayimbi mu bayimbe bagere nga bafenga bufi batyo nga afa omusonda ne sente nga mwagala abayimbi balwale basige nga babakolera bikawoshe ebyo ebyekifane. Buli atayagaliza muyimbi ekirungi muntu atayagaliza muyimbi copyright. So copyright eyo tukiriziganye bakwano bange mwenna bamunyiga nze sijja kufaanyiza mwenna baganye ngenda kuwandowooza yange nga Seuma Ntama nze ndi mu Uganda National Musicians Federation. Kulwa nsonga I believe in the direction gye tugenda ku direction entuufu. Era nze nagamba bakyali bange nti atayagala kuyingira federation mumwesonyiwe banalaba federation nga byekola bigenda bazimba bagenda kukola ki bagenda kujja kuba abayimbi twagala ebirungi. Ate nange bwe nali nkolerera music industry ye Uganda saatunulira ndowooza y'abantu be bagenda kummanja nze nakola bukozi byange then ababyegomba ne bakola ki ne bajja bibeeramu. Kati bwe tudda ku kintu kya copyright kanyongere kibroadeningamu ku nsonda ya side y'abayimbi. Nja kwogera ku nsonga by the way very important again. Njagala nnyo okwogera ku obwannannyini bwa brands z'abayimbi nga baga nti brand gye bayita David Lutalo, brand gye bayita Bebe Cool, brand gye bayita Bobi Wine, brand gye bayita Chameleone, brand gye bayita Fefe Busi, brand gye bayita Mudra. Ezo brand bakwano bange libanga dduuka lya muntu. Libanga dduuka lya muntu. Edduuka lyakeera n'alanga n'aliyonja n'aliteeka mu stock n'alinda omuguzi akole ki ajagule. Leero banne mwagala English naye leero naze kwogera Luganda. Kuba njagala majority banfune bulungi nnyo. Brands ezo mulaba ziba created, ziba born. Kanko example clean. Mzee Mayanja bwe yali anzaala yantuma Joseph Mayanja. Birinya lyakola ki lyantuma. Ne leero munaye bwe ngende uwe okukyala mpita waye Chameleone ne Wizo amuyita Wizo onfuna bulungi. Bangi abayimbi oli batinga bw'otuuka ewa maama otakyakuyita linnya lyo lye yakutuuma oba taata otakyakuyita lye yakutuuma. Lwaki nti watondawo brand eyiyo ebyenfuna ebibyo. Kati nga brand eyange emenyedde emyaka gyange nga 225 n'abalala nabo zibamenye kuba myaka sikitegeeza nti obonyebonye nnyo so okubona n'omwaka gumu nengolinga abonyebonye emyaka 3. Kati brand bade kwano kino kyensembyayo njalo kyo kifune very clearly. Brand eno emalo gicreatingawo nsubiro gidependingako mu ngeri ya kinds of revenue. Era kiba nti no bw'olanga Jose Chameleone Matete n'otwalayo omuyimbi omulala abantu bakuba emizindaalo oba bw'olanga omuyimbi omulala n'otwalayo Chameleone era bwe kibeera. Kaakati abantu bakeera ne bagamba nti oli n'akeera yeetuuma Junior Chameleone. Gufuuse mulembe bangi mbalabe kati ngenda babulya story y'omwana oyo Junior Chameleone. Omwana Junior Chameleone oyo muyu bayitateina balungi mumanyi bami mulamu makindi omu namusanga nakeera abamu ku mumwanda bakukomedi store nga muwadde ku ssente. Ekintu kye bakola ba Junior Chameleone, Junior Saha, Junior Bobi Wine, Ismail Junior Fulani, Junior whatever. Ikyo hakina shida ekiti kina mutawaana bagende maaso nga benjoyinga ebintu ebyo naye nja bakitegenda bakikola mu bukyamu naddala nga bakozesa music okitegera n'aba benyini abagenda bayisa ebivulu byabwe ekyo kikyamu kati ye copyright gye twogerako ntino tugeza kutegeka industry oli waba yakene nkyana atondebwa n'akufaanana ekyo alhamdulillah mukama aba yamugabira katonda aba yamuwa eddoboozi erifaananga eryo nakyo alhamdulillah katonda yaba yasalawo bw'atyo. Naye nalisuubidde nze munteesa nti abantu abo balekeraawo okudda mu rebranding amanya oli n'akeera n'agamba mbu Junior Chameleone. Wetume Junior something kulwansonga Chameleone nange brand yaffe gye tugezaako gye nwana nayo. Ne tujja tulaba nojjolaba nti waliwo Junior Chameleone simanya waliyo simanya Junior Saha simanya waliyo gundi waliyo no kakalanga brand you are creating ezeka amatabi agamala gidependingako ate nga kiri risky kulwansonga nti kasinga okerencha ne bakeera ne baga nti Junior Saha yavudde ku stage ngeza ba nice chance njogera ko ngeza n'akola ekivve kankite kivve ojja kerencha
baleete eggulu bagaye nti saaha yakoze bw'ati, then wansi mu mitwe gya mikulu balyoke kole ki, balyoke batandika oteekawo nti saaha junior saaha yakoze bw'ati bw'ati. Bakwana mwena mwena abeerambika mu bifaananyi by'abayimbi. Nze ku lwange nga nze mbateeka I want to make it very clear on my own perspective. Buli muntu yenna yeerambika mu kifaananyi kya Chameleone okikola mu bukyamu. Okikola mu buki? Mu bukyamu. Naddala ng'olinnya ku stage n'operforminga music wange, musical rights zange ng'omuntu. As much as copyright tenalabika nze nkyalinawo amaanyi agasobola okulondera music wange ne mujjamu kyekola ki, kyemuggyemu nga mpise mu mateeka, kuba amateeka be gali amatono agasobola okupenalizinga gwakozesa music wange. So ntuusa ekkomyo eri muntu yenna bw'oba oyagala kwetuba erinnya, stop using anything to do with Chameleone. Lekeraawo ku ekyo kyange kya bwannannyini, mulekerawo kukozesa music wange. Waliwo n'omuvubuka omu gwe bakedde okumpeereza mu kavidiyo ku TikTok, omuvubuka ono gwe bayita yeegasse. Kale muyiseeyo oba mumugobera ku TikTok kuba abantu baagala ba followers mumugoberere. Omuvubuka yadde waabwe ali hasinze eddoboozi lya Chameleone, ye ayagala kubeera nga Chameleone all his life. Adidde videos anti onabuuza ngati Junior Diamond Platinums. Teriyo Junior Diamond Platinums kuba waabwe etteeka likola, bw'okikwera n'okikola oba olimenya. Okitegedde. Naye Uganda ne wabeera Smile Junior gundi. Bakwano wanze bineeyita Junior Chameleone okutumira naye rambadde nkusaba kikozese mwaka banga akasembayo ku lwa nsonga. Mu mazima gaakyo oli mu kumenya tteeka yenna akozesa erinnya ly'omuyimbi nti gwe Junior something. That is creating a brand inside a brand. Kibanga creating ansi mu nsi ng'oledde waliwo ensi ate n'ocreatingamu ensi mu makkati. Ekyo tekisoboka era tekimeka sense. So mbadde advising abakwano bange mwenna mbadde njogerako n'omuvubuka yeegasse. Nkukubidde n'essimu kyalwa ne nkunnyonnyola. Lekeraawo okukozesa eddoboozi lyange mu bintu ebitangattako, ebintu ebitanzimba. Onfuna bulungi. Waliwo entalo ezaaliwaawo ezaali ensikiini ne Uncle Palaso saaziyingiramu bakyali bange era saagala ziyingiramu zo okuba muganda wa Uncle Palaso tekinfuula nti nino mulwana entalo ze kuba ne musajja mukulu. Ate nina okulwana entalo nzirwana kintu kikulu because nze Uncle Palaso seetaaga kumuzza mu kamera njogere naye nga bwe njogera nammwe. Oli muganda wange, muto wange, tudde n'ebbali ne tweyogera ku nsonga zaffe ne tuzeemalira ng'abakinga abooluganda. You know, naye kakati omuvubuka addidde gundi video ya alien skin ba misajja watu alien skin flying agenze na performingira abantu. Address kama robozi atanso ku imitate nga Kabiro engineer Slevi my friend now oli mkumenya teka nkugambya na I want to tell you public ali nsiyo ne ulira wano nti ekyo kyokola my brother oli mkumenya teka okubera mukwano gwange tekikufuula mbugwe ogenda ku defining personality yange. Bro, I want to tell you the truth nti stop using my voice in your own silly intentions. Kati odidde eddoboozi yange ndirabe baliteese ku BBS okitegera. Dubuze balitese ku BBS batesika ekifaananyi kyange gwe oli mwansi eri ovevenge n'ebirowoozi byo because of sounding nganze. I am so annoyed with you, bro. Lekera ogenda champion genius Levi. I am telling you perfectly, my brother. Stop using my name ku bintu ebiri selfish gwe byofunamu style you, my brother. Stop using it. Nkikugambye ku simu gani tumenya tteeka. It is still my right. Stop. Kati wakoze video byo teseko alien skin ku TikTok mbonoonya ba followers. Bro, bwega kunoonya ba followers genius Levi kwa magezi kere ncha ojemu empale osigale bwerero duke ekyalo kimaliyo. Ojja kufuna views zonoonya, ojja kufuna popularity jonoonya ate nga gweke nyini goze ekolere nga teri akusuuyi nga bateri akuvunana. Ne mundidde abantu abeekolera dda amanya gaabwe. Mweke yimuke mugamba Uganda abimbi Uganda tebakulakulana. Mweke nyini bafani mwagala mweke nyini mwagala artists batsigalawo babatiga. Ene bakwano banga balungi realistically ekyo genius Levi I thought bwe yinakiwulira kimugambe awulira ebyaba Junior Chameleone bagambe King Saha mukwano gwange nkutumidde my brother Edikenzo nkutumidde my brother Palaso nkutumidde bro ne team yone yagenze London Purple Party mwe namba tumidde mbagaliza birungi mukama abakulembere yani abalala abayimbi bonna abakyala mwe namba tumidde mwe nabakwano bange mbatumidde respect when I sign out. Sigari Dr. Joseph Chameleone Sala Simba atakugata meje Uganda. Nyimi ani sawa za apples no kati yate kale
Anyway, ye Chameleone omwesola genda nga sireseewo kantu konna era kendeseewo. Ina yagala njogere ku by'abayimbi bayagala njogereko, my dear friend. Eno page yange nze nsalawo emiramwa gyange neno. Mumpereze inbox nja bwogerako next time. Baagala nyo ba Blood Wine. Big up, Mungu alinde, Mungu awabarikie maisha marefu, maisha mazuri. Nawapenda sana, kwa hiyo nasema tawasiliana baadaye.